Mwesibe bbiri. Alright, nkwaniriza nnyo mu programu esibebire ekyo kino ekyolwayo ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa Novemba baguyite gwa 11 oba Museenene omwaka 2019. Of course katusigazza omwezi gumu gwokka gwa December omwaka 20 tuguyingire. Ffe abali eno mu programu zino bwezi ziti tuba tulindira bulindizi okubeera nga ebbugumu mu kalulu ka bonna oba n'ebyobufuzi erigenda okubeera nga lyeyongera okwongera oditeeka ku minzaani. Ekibuzo kiri nti omwezi ogumu gwokka ogusigaddeyo biki byogenda okubeera nga okyusa ku bintu ebisatu byentera okubeera nga njogerako. Ekyokubeera nga okyusa gwe kennyini omuntu wa bulijjo embeera zo okubeera nga okyusa your ways oba standard oba cost of living n'ensonga endala zonna. Ekyokubiri okubeera nga otereeza ekitundu kyo ky'owangaaliramu ssaako n'okubeera nga otereeza eggwanga lyattu Uganda. Bw'obeera nga olina ebintu bye wakola vision oba okwolesebwa ssaako n'ebiruubirirwa omwaka guno by'olina okubeera nga otuukako, nzikiriza ddala kituufu emyezi 11 egiyise oba gye twakamalako oyinza okubaako by'otuusizza oba by'oggusizza. Bw'oba tolinaako kyanjalo kyokoze, yes it's never too late, oyinza okubeera ne mwezi ogumu osobola okukoleramu impact. Mbebaza okubeera nga mugoberera programu eno abasingira ddala ku mikutu egya social media Facebook, Twitter ne YouTube Weswebi Live ssaako ne ku Delta TV Uganda emikutu gyonna. Era osobola okubeera part of this program nga okubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwe tugenda okubeera nga twogerako ekiro kino ekyolwaleero ng'oyita ku mikutu eyo gyennyini gye nkugambye. Osobola okubeera nga ateera mu dakiika ziri ezisembayo osobola okutwegattako nga okuba essimu naawe n'otubuulira endowooza zo ku nsonga ez'enjawulo. Of course programu yammwe yadde nga tetusobola kubeera nga mu studio muno tusobola okubeeramu ffenna. Ojja kubeera nga gweoyita ku masimu ssaako ne platform ziri eza social media. Olunaku olwaleero oba ekiro kino ekyolwaleero kinjagala twogereko okwongera okuba torch mu bukulembeze oba mu bukulembeze yes sijja kwawula nti oba bwa National Resistance Movement naye obukulembeze mu kisanja kino. Tukitegeera bulungi nnyo nti of course n'aba opposition bali mu bukulembeze olw'ensonga nti nabo baweereza eggwanga. Mulimu be tulina ababaka ba parliament nga opposition ate tulina n'abo abali mu cabinet nga baali opposition. For instance Honorable Friends Natural Kingi ba Betty Kamya so nja kigatta wamu obukulembeze mu kisanja kino. Service delivery oba empeereza ddala kituufu gw'omuntu wa wansi oli mu mativu mu kisanja kino nti National Resistance Movement oba obukulembeze obwa National Resistance Movement oba obukulembeze bwonna omwaka guno ba mu kisanja kino 2016 okutuusa we tuli buyinako ekyenjawo kye bukoze okulaba mmwe bannansi nga mufuna ebyennyini bimugwanidde okubeera nga mufuna. Ojja kubeera nga onnyanukula ku mikutu gye nkugambye. Era mu studio of course negatiddwako omugenyi agenda kubeera nga naye atuttotolera ye biki byalaba mu kisanja kino ebikoleddwa oba ebituukiddwako as far as service delivery is concerned. Negatiddwako omukulembeze ateera nga munnabyanfuna ategeera ali nnyo mu bya business abitegeera nnyo ajja kubeera nga pa descriptions endala in case ali willing okubeera nga azoogerako ye Shamim Nanfuma of course abasinga okubeera mu mugoberera ensangi zino azze nnyo okubeera mu mawulire nga yakulembera ekisinde. Si kiri kye mumanyi wabula kino kya Yellow Power. So twagala first of all tujja kubeera nga tubi digging deep tutegeere Yellow Power eri ku miramwa ki, eri ku kwolesebwa ki, eri ku mission ki, byabufuzi si byabufuzi. Tujja kubeera nga byonna tubitegeera mu program y'ekiro kino ekyolwaleero. Shamim nkwaniriza nnyo nnyabo. Obulamu bugenda buti? Sokola muse kubakula ku Delta TV then tugende mu maaso. Abalabi ba Delta TV mwebale okubeerako mwebale okulaba programu esibe bbiri. Amannya nze Shamim Nanfuma nga nze nkulira ekisinde kya Yellow Power ate nga nze nkulira SK Financial Services era nga ndi ku kakiiko akakulu aka informal sector akakulira abasuubuzi bonna ne benneekolera gyange mu Kampala era nga ndi ku kakiiko akakulu aka Makinde Cooperative Union. Okay. So tutandikire ku ensonga ey'amannyo abantu genda gye bayinza okubeera nga basinga okwetaaga eya informal sector. Akakiiko ako mirimu ki gye mukolera okolako mirimu ki? Informal sector ndi muwandiisi kakiiko ako naye ekibiina twakuŋŋaanya buli muntu yeekolera omulimu gwe. Tulina aba booda, tulina aba taxi, tulina abakozi b'omu butale, tulina abafuuyira ebiku n'ebiyenje be tuyita aba Victor Control, tulina abakola engatto crafts, tulina aba arcades mu Kampala. Kyonna ekibiina ekyo kirimu abantu abo era nga ndi ku kakiiko akakulu nga secretary. Okay.
Then tudde ku nsonga eya Yellow Power. Yellow Power omuntu yandiyagadde okumanya ku eno program ya byabufuzi. Yellow Power ekwata ku ki? Emiramwa gyayo gye giriwo era ebigendererwa bye biriwo. Yellow Power kisinde kya byabufuzi. Okay. Era nga kiyimiridde ku ebigendererwa bisatu. Security, development ne mobilization. Okay. Twatunula ne tulaba nti abavubuka bangi baweddemu essuubi era bakyayina ensi yaabwe oba n'ekibiina ekiri mu bufuzi. Ne tugamba katukole ekibiina ekiyinza okubayita ne tubagatta ne tubazza ne babeera bumu. Lwaki erinnya Yellow Power? Kuba babeera nga abantu abaweddemu essuubi, lwaki tukiteekako erinnya Yellow Power? Kuba kati mu byobufuzi tutunulira langi nti langi eya yellow erinako weegwa. Lwaki yellow? Lwaki si red? Tulina ekizibu nti nga bwe bagamba nti waliwo opposition naye ng'ate nze mu kulaba okwange ndaba nga tetulina opposition. Okay, mu kulaba okwange kuba kati lwaki twakituuma Yellow Power nti abavubuka abo beesanze nga bakyayi gavumenti oba ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM oba ekikala yakyo yellow nga bavumirira kati ne twaga tufominge nti mwe kino kye mukyaye oba kye mugamba nti tekibakoze bulungi ffe kye tugenda okuyitiramu okulaba nga tukola ki tubazza y'ensonga lwaki twakituuma Yellow. Omuntu ayinza okubuuza nti lwaki mwe nga mwagala kuggyayo abennyini abaweddemu essuubi, lwaki mukisa mu nsonga eyo ebyobufuzi? Kuyinza obeera NGO oba ekintu kyonna naye nga temukitadde mu kya byabufuzi, kuba muli ku nsonga 3: ebyokwerinda, ebyenkulaakulana ssaako n'okubeera nga mumobilizinga abantu. Lwaki mwajjira mu side oba mu sekita y'ebyobufuzi? Kati nga bwe nkugambye nti abavubuka oba abantu bonna naddala mu Kampala beekyaye ng'ate ekiba ekyayisa bagamba nti gavumenti tebayambye, tebatereddeewo bintu bibakulaakulanya, nga balaba terina kye bakoledde ate nga gavumenti eri mu buyinza ya Yellow. Kati ekyatuleetera ekyo tetwayagala kukola NGO, twayagala tukozese ekibiina ekiri mu buyinza ne tukolamu gurupu eyaffe tusobole okukunga abo abantu tulabe nga tubazza emitima gyabwe. Ensonga y'okugamba nti ekisinde kisinzira ddala mu Kampala mwokka tekitalagako bitundu bya ggwanga birala? Kirina ewalala kuba tesi mu Kampala okakuba ne mu Wakiso gye tuli n'ebitundu ebirala ebitali mu Kampala byonna gye tuli. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki muvuddeyo nnyo okuwulika kati kuba tuzze tubakolako emboozi ez'enjawulo press conference ezizeziwera ze mutuuza. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki mu kaseera kano amanyi we mwongedde okubeera nga mwatiikirira? Twagenda ne tutunula ne tugamba lwaki mu campaigns tubeera abangi ate mu ballot ne mubeeramu obululu butono. Ensonga eyo bwe twagitunulamu nga kiva ku empeereza ezzenga ebeera mu bantu nti tebatuukako. Kati ne tuvaayo ffe tukole ebyo ebiremye ababaka baffe be tuzze tulonda tusobole okubikola, tusobole okutuukiriza kiri ekyokuba nga tujjawo abantu okubalaba mu bungi wano mu kuba mobilizinga ne bajja mu bungi naye ate ne tutuuka mu kalulu ne bakola ki mu ballot nga tulinamu batono. Ne twagala tugezeeko okulaba nga tutuusa service gye bali basobole okukomawo. Okutuusa services ezo mukwatagana n'abaani era mubikola bati? Waliwo ebintu nga tetujja kulinda na kukwatagana n'ani. Nga for example waliwo ssente ezijja ku magombolola nga buvunaanyizibwa bwa mubaka atwala abantu abo okulaba nga ssente ezo azibajjirayo. Naye engeri gye tulina ababaka abangi mu buli constituency ez'enjawulo nti ababaka abo engeri gye bali nti bali opposition tebafaayo kugirayo bantu ssente ezo bakozese ekyo okukuba ekibiina ekiri mu buyinza nti tekirina kyekiyambye bantu. Kati ffe kyekyatujjayo era tugenda abe organizinze obulungi ne tugenda ne tubagirayo obuyambi obwo nabo ne balaba nga bekulaakulanye. Kuba yogedde ku nsonga 3 era Omunnayuganda ayinza okwebuuza engeri gye mukikwasaganyamu ebyokwerinda, ebyenkulaakulanya n'okubeera nga mutalaga mu bantu okuba mobilizinga. Ensonga eno bukyanga mutandika muzikwasaganyiza mutya okulaba nga mujjayo ebiruubirirwa byammwe oba emiramwa ng'ekisinde?
nga bwe nagambye nti tuyimiridde ku bintu bisatu ku mobilizinga okudevelopinga n'okunyweza ebyokwerinda tuyimiriddewo tutya nti tusobodde okulaba nga tukunga abantu mu bungi ne tubakolamu ebibiina ebyenjawulo kuba sente ezo zijja naye nga teziyamba ssekinnoomu zijja nga ziyamba bibiina kati n'olw'ensonga eyo yensonga lwaki tuba mobilizinga mu bungi ate ne tubatematemamu groups tusobole okubagirayo obuyambi obwo gavumenti bwesindika ne butabatuukako naye nga bali organized. Erina abantu nga bameka kati ba members ekisinde kirina abantu nga bameka? Tulina abantu 3 nga ba coordinators baffe 3 naye group enamba abantu betulina sofa tulina 1.5 kuba Yellow Power eva mu union ey'Amakinde Cooperative Union ewa Mutoto tuli 1.5 omuntu ayinza kuba ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga y'enkulaakulana abantu amaloboozi ba members bana abantu bemutuukirira amaloboozi gali ki ku nsonga y'okukulaakulana mu kisanja kino nga gavumenti yavaayo neetegeeza nti egenda kutondera bannayuganda emirimu okwongera okutondawo ebintu buli omu okubeera ng'akulaakulana abantu amaloboozi gali ku ki ku nkulaakulana mu kisanja kino? Abantu bo baadde beeteeseteese bulungi kuba nabo baagala okukulaakulana naye obuzibu bwe tusanze nga bwe nkugambye nti ababaka abasinga be balonda aba opposition tebabafaako kuba bo baagala okukozesa ekyo kukuba gavumenti n'olw'ensonga eyo tulabye ebizibu bingi nnyo nti sente zonna ze basindika n'emirimu gye bagezaako okulaba nga batonderawo abantu tebibatuukako olw'ensonga nti ababaka be balonda ate ba opposition bo baagala kukuba bukubi gavumenti terina kyekoze naye nga eba ekoze ensonga lwaki tetuusa services ezo mu bantu. Naye bw'ogamba opposition obanga ogiwayiriza mukyala Shamim olw'ensonga nti NRM yesinza ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kumpi ababaka 2+ opposition bayinza okuba n'ekikumi tebawera olaba nga tobawayiriza kubamu abalina majority mu lukiiko lw'eggwanga olukulu? Sibawayiriza olw'ensonga nti nze gye tuzze nga tutambula naddala nze oweesanga nga MP waayo oba wa DP oba wa FDC so sente zino ezijja eziweebwa abantu tezisosola wa kibiina ne twesanga nga bo bakozesezza ekyo okulaba nga tebatuusa ekyo gavumenti kyeteeketekedde bantu olw'okuba eyagala okukitwala nti abantu tebalinayo we bayambiddwa. Naye yo gavumenti oba abali ku ludda olwa gavumenti bo bakoze ogwabwe ba ministers abantu abali mu departments agencies kuba kati mutuukirira nnyo abantu directly olowooza bo abali mu gavumenti ng'oggyeko bano ababavuganya bo balina kye bakoze okulaba nti bateekawo services oba embeera zonna okulaba nti abantu bafuna bibagwanidde okufuna? Abo nabo tebalina kye bakoze sijja kugamba nti nabo balina kye bakoze kuba senga balina kye bakoze senga ebbula ly'emirimu teririyo lingi mu bavubuka senga abantu tebakaaba nti gavumenti tebafuddeeko kubanga bo ebiseera ebisinga babateeka mu paliamenti eyo naye nga bo bagenderedde lwabigendererwa baabwe ng'abantu so si ku bantu be bakulembera oba be bakiikirira era nabo tebalina kye bakoze oba ba NRM oba ba DP oba FDC tebatuusiza service mu bantu yensonga lwaki abantu bonna abasinga beekyayi. Tugenda kutandika mu kitundu ekyokubiri of course nawe ojja kubeera nga otutegeeza waddala kituufu mu kisanja kino bukyanga ovaayo n'olonda obukulembeze obujja mu mwaka gwa 2016 twagala okwevaluating okuba toki tulabe waliwo ebituukiddwako sofa emyaka gyakatambula gigino 3 oba 2016 17 18 19 aweddeko tugenda mu 22 twongera okutegeera waddala kituufu gwe nga munnayuganda services oba ebintu gavumenti byerina okukola bikutuuseeko nga bwe biteekeddwa okutuukako ye oba nedda wesibe biri ekomawo tovaawo. Wesibe